oba oli wa kkanisa ki oba kkanisa ki sembera wano owulirize era omanye. Twogera ku kigambo okusiiba fasting. Abalokole basiiba bannange. Omulokole asobola okusiiba ennaku 4. Naye ekintu kyonna ky'okola mu butamanya tekisobola kuvaamu makulu. Tekisobola kuvaamu makulu wadde kubanga okikoze na butamanya. Okusiiba kulungi kwa Bible. But if you do something without the application of the godly knowledge, lwaki emmotoka bwefa oyita makanika kubanga yategeera ebyemmotoka. Ayinza okujja n'agatta waya 2 emmotoka neeyaka nga gumwasiranye kukuba olunaku lulamba. Oyinza okuloza yingini ekubye kuba amafuta gaweddemu naga amafuta gaweddemu ne bwenta amafuta neeva kubanga ayamanyi. Kati abalokole obuzibu bwaffe tetwagala kumanya. Bye twayiga bye twafuula ebyenkomeredde kyokka okumanya kukyuka. Ffe twasomanga waliwo obutabo babiyitanga English Nile Course books. Bugenda bukyuka. Olodi Chief Kakande waliwo omulala bamuyitanga yaani kuleze bbiiru. Twasoma ku Musisi. Byagwawo ebyo bandi bakyasoma mu Sina Nalule tebakyasoma Kisumuluzo. Naye kwonna kumanya tekitegeeza nti ffe twayiga byali bya busiru. Naye byakyuka. Omwoyo omutukuvu lwaki abeerawo? Bayibuli singa Yesu yayogera buli kimu yandibadde nnene. Naye omwoyo omutukuvu atugaziyiza ennono z'obwa Katonda. Ekigambo kusiiba kye ki? Okusinziira ku Bayibuli abantu bangi ne Isirayiri yasiiba emyaka 7. Nembaliriza Mukama n'akiganiza saabiriimu mwakola byammwe. Bannange ekyo kiruma okukola ekintu n'otafuna results. N'obonaabona n'okusiiba n'omaliriza nga tofunye kintu n'eki. Ekyo kinakuwaza. Naye amakanisa mu Uganda gali bize kusaba n'okusiiba nnaku 4, nnaku 5, nnaku 10, nnaku 8, nnaku 2. Omulokole abaatya naye nafunye ekirooto nnaku 9 n'asiiba alusa ne zibaluma ne mulabika bubi ne mufuuka nga n'abalalu kubanga temumanyi kigambo kye bayita kusiiba. Ate Bayibuli ekinnyonnyola bulala. Ekisooka okusiiba kwa njawulo. Waliwo okusaba n'okusiiba. Waliwo okusiiba. Waliwo okusaba. Waliwo okusiiba n'okusaba. Pastor Asha nja muleeta abannyonnyole ne Musumba Sara ne Pastor Victor. Ojja kwekanga ng'Abakatuliki be twajereganga nti Abakatuliki basiiba ky'osinga kwagala. Ojja kusanga nga singa abadde mulokole nga yakoze Omukatuliki kyakoze nga ajja funa results nnyingi okusinga omulokole akoze kyakola. Ekisooka etteeka ly'okusiiba kuno kwe kusiiba kwe nalagira okusiiba nga mukola emirimu gyammwe. Bw'oba okola tosobola kusiiba. Okusiiba okusooka bwe butakola. Owaakiri omuntu okusiiba essaawa 2 z'amanyi nti ali mu kifo kimu okusinga omuntu asiibye mu ttawuni ng'azunga n'ajja ekawungeezi n'asiibulukuka ng'Abasiraamu ku saa 11 n'alya ddaaku ne yeepakira n'addayo. Tasomye Bayibuli, teyeenenyezza, tasaabye, tatuddeko wansi ku meditatinga ku kigambo kya Katonda, naye mbu naye yasiibye ennaku 4 ne ziggwako nga musiru muzibu. Waliwo ebintu bye twagunja nga birungi naye nga tebiriimu mwoyo mutukuvu. Essaawa 9 ez'ekiro ez'okusaba si kibi naye kifuuka eddiini. Kubanga bangi bwe bakigobera sitaani ng'abate sitaani kasita amanya nti ku saa 9 mba muzuukuka akuteega ku 7. Kati ku 7 olw'okuba amanyi tebasabirawo wakati omanyi 7 lankyawa ku 11 ng'akuteega ng'akkuba kubanga ye wadda ate ategeera. Kati gwe totegeera toyagala kutegeera. Bw'oba ng'okola ennaku z'okola zireke. Gera olunaku lw'otakola ne bwe ziba ssaawa 2 ezo z'oba osiiba osomeremu Bayibuli osabiremu. Olw'omukaaga lw'otakola lw'oba osiiba kubanga lw'oba otudde. Bayibuli tekulagira kusiiba nga bw'okola. Ekyokubiri mu kusiiba tulagiramu ebikolwa ebirungi. Okusiiba kugaba n'okuwaayo n'okwesaddaaka. Kyova olaba Abasiraamu mu kusiiba bagaba ne bateekawo emmere abantu ne balya. Omulokole asiiba abalokole bakodo. Abalokole bakodo bavaako ko ate baagala ebyamagero ebibwatuka nga laddu bakodo. Okusiiba kukola bikolwa birungi. Okugaba ensimbi zaffe
kati bwe mugenda kusaba ennaku 4 ku chachi yammwe okusaba okwa buli lunaku n'okusiiba kulekere bali abatakola mwabakola gere ennaku z'otakola oleme kunyigiriza mulimo oleme kuviiramu awo ate n'ekiri ku kkanisa okigoberere. Ekirala dry togyesimbako tojja gisobola. Baganda bange abantu abasiiba dry gye bali mu Bayibuli gye bali n'ezaali ennaku ezi amanga mmene kubanga abamu mujja gamba Yesu kasita owulira nti yasiiba ennaku 4 emisana n'ekiro weegendeze bataddeko nga talya na kunywa. Moses yasiiba ennaku 4 nga talya omugaati teyalyanga apo teyanywanga mazzi baamuleeteranga fruits teyaziryanga. Okumanya kuukuno tokola bintu bitali makulu kubanga nina okusaba dry n'okusiiba n'okusaba dry nywayo Katonda oba otuzza oba ekintu ekitonotono nsobole okufuna amaanyi agasaba si kubeerawo n'olinda bw'okebera essaawa ne ziwera n'olya mbu wasiibye. No sense. Okwo si kusaba si kusiiba. Saba n'okumanya. Amakanisa abamu gatubuzizza. Tosobola kusaba n'osiiba dry. Mu Bayibuli njagala ondageyo abantu 16 oba 2 abaasaba ne basiiba ennaku 4 nga tebalidde. Kubanga oli muntu. Bali baasaba ennaku 3 gw'oli ku nnaku 4 tolya ojja kufa. Okusiiba n'okusaba nja kuleeta abasumba bange babannyonnyole. Ennaku z'omwezi 26 Desemba tuyinayo show ku Panamera. Panamera eriraanye Radio Simba ebukoto abaventi n'abaveka mwocha Radio Simba mmanyi weeri. Panamera eri wansi awo. Abantu abalina masturbation, pornography, sexual dreams, lust, bad relationships, bad dating styles, abalina bandwepinga omusajja angira bwati omukazi ngenda kumutema mukooyi mujje musasule akasente tusome tulabe engeri tutandika koosi y'okuvvuunuka ebintu ebyo mu Katonda. Esimu ya musumba Asha weeryawo omukubirako nga musumba nfa. Bannange masturbation abone oyinza okuba weefuula kawaggawa ne muganda wange ekiro ogusajja gukurepinga buli lunaku olina relationship embyona akukyawo oli akwato ate ogenda kubasenga bakuwemula social media anti katuuka akuwemula abasenga simanya kadagala k'amazzi simanya kamuleega biki ebyo na tebigasa. Katonda ya Jesus is the answer. So tujja kuyiga nze Dr. Tiamale status Ben.